asobodde okuba ate nga yazzeemu. Omukulu gwe bayita Pastor Senyonga yasobodde okuba ate nga azzeemu olutalo. Yalugudde ku mukulu gwe bayita Pastor Siraje n'ategeeza nti era mufere noono era asobodde okuba ate nga ayogera bingi nnyo ebisobodde okuba ate nga bitambula. Ng'agamba nti bingi nnyo badde bakwasaganya n'omukulu gwe baali bayita Pastor Yiga era akadde kano olaba nabbi omukazi nga yine Siraje toyinza kuba ate nga weewuunya. Pastor Senyonga ono yavaayo n'ayogera kooli omukulu Pastor Yiga nga yakafa ye n'abanga omutuukirivu nabino abyogedde byonna byabadde akola yabiigira waayiga ne ba agent abamutwalira abantu abakola ebyamagero ebyobulimba babadde bakozesa be bamu. Kakati bwe yava ewaayiga Siraje yali igamanyi nti agenda kubeera mutabani we nnyo nnyini ddala naye n'awulira nga ayagala kukola kintu kye naye enkolagana yasigalawo mpolampola kubanga balina omukwano ogw'enjawulo ogw'okugabana abakyala. Yiga yalina omukyala gwe bayita nabbi omukazi. Kati nabbi omukazi alina sisita we oyo ate yafumbirwa Siraje era bonna babadde babakwata nga bafuluma eggwanga nga bagenda e Tanzania nga badduka okiraba. So waliwo enkwasa ezo ez'enjawulo. Kakati Siraje bw'ayimirira Mondo kwe kujja n'amugamba nti tofaayo nze nja kubeera taatawo ow'omwoyo. Aya basi tukyagenda mu maaso. Abajjukira olutalo lw'omukulu gwe bayita Mondo ne Pastor Senyonga. Akadde Senyonga asobodde okuba ate nga azzeemu n'ategeeza nabategeeza nti abo bonna akakundi ke kamu akafera abantu. Uno Senyonga akyayogera era tulina obutambi nga Mondo abulirayo enjiri n'ebirala ebyenjawulo bye tulina tetugenda nakubibagamba ebyo kuba tebyetaagisa. Mondo alina mikwano gye gyegiriwa, mikwano gye ye Bujingo, mikwano gye yana ono gwe bakomba engatto ku bigere ze mikwano gye egyo. Mikwano gye ye Brother Ronnie Makabayi. Netiwaaka ya Makabayi ye ya Kakande Yiga, Makabayi, Bujingo, and then we have a network of Kayua. Kayua is networked with Bujingo and their friends and son and daughter and son and father and son there. And then Bujingo with Mondo. Mondo is from Miracle Center. Aya basi yembeera bwesobodde okubatenga etambula. Omukulu oyo ng'ategeeza ku by'okukwata omukulu gwe bayita Mondo olw'okuba nti yakwatibwako mu kuferebwa biliyoni 4. Omukulu gwe bayita Siraje nti yakuba akasente okuva abantu ab'enjawulo muli ba pastor yasuubiza sponsorship n'okubatwala wa president. Kati omukulu Senyonga wuuyo abadde ayogera ku nsonga ezo. Abajjukira obulungi wiiki eno yennyini omukyala Lieutenant Edith Nakalema asobola okukwata nga avaayo nti mu kukwata abantu esaidi z'emutukula mwalimu abakyala babiri era Nakalema yagamba bw'ati bakwatibwa ne Siraje nga badduka naye bagenda Tanzania. Polisi baŋŋambye nti bwe bababuuza abakazi abo kiki kyali kibaddusa ne bagambye polisi nti bo baali bawerekerako Pastor Siraje. Omukazi owa Siraje bamuyita Namisinga Namisinga Bena ayina bebe wa myezi 4. Yabadde n'omukazi yeeyita Nabbi kubanga nze simanyi nti Nabbi yeeyita Nabbi Nakayima Margaret. Kigambirwa yagambye nti namwandu waaye Leti Yuga baba abakazi ababiri abaali badduse ne Siraje bakwatibwa naye sikugamba nti babasanze mu nyumba babakwata naye. Aya basi babakwata n'omubbi babakwatira mutukula nga bafuluma. Kigambibwa mbu baali bagala kuba ate nga batuuka paka South Africa era baali babaze nti wiiki eno wetuukira ku lunaku olw'omukaaga nga bayingidde South Africa ne Pastor Siraje. Babakwata ku Sunday ewedde. Bw'oba otambula okuva wano e Uganda ng'otambuzza oba baasi olunaku olwa Sunday obeera otuuse bulungi bwe babitambudde bulungi. Naye ng'omukulu Pastor Siraje ye yakwatibwa n'omukyala gwe bayita Nabbi omukazi. Nabbi omukazi alabikidde nnyo mbivuyo egy'enjawulo. Asobodde okuba ate nga yogeko n'abamawulire okuba ate nga ategeeza ekifaananyi kye ne Pastor Siraje. Wabula Nabbi omukazi uuna abategeeza musajja mulungi abadde mulungi gyendi mukwano gwange tulwanye entalo ambeereddewo mubeereddewo ye muntu atasobola kubaako kyaŋŋamba ng'afunye ekizibu ate nange tasobola kubaako kyatamanya ng'afunye ekizibu. So kati Siraje nange twafuuka nga baaluganda
family oba kitegeera yandudde naye kuva 2015 paka kati nti oba jangu amagye wange onvugeko wano oba nabbi jangu onvugeko ntwaleko emutukula nsobola okugaana sisobola kugaana kuba oli family yadde mugamba nti oba omuntu alina emisango naye abako ne family ye abako n'abantu abamwagala aya basi mwabagamba nti Siraje Mufere yagambye nti oli majewe wabula bajjukira obulungi Pastor Iga ng'akyali mulamu yasobola okuba ate nga ategeeza kyekyago nabbi omukazi okuva ekawala nabbi omukazi ava ate ekawala Bena Namusinga ava ate ekawala Bena Namusinga kyo kikulaze ekyo kize okuvaako ekawala tetwamugoba naye abooluganda bita oli bwavaawo nga nono munnange ate nze nkola kiwano nabbi omukazi omanyi bo berowooza okuba nti basoma nti era bagezi nnyo nabbi omukazi ng'ajja tukwatiriza essimu ye kati Katonda yagenda n'annyamba n'akola ensobi omanyi buno obusimu bwamwe bunkozesa buno n'alaga abantu eyeerabira essimu ye nendyoka ngikwata nga ne ka password nakakwata nakakuba dda ku lupapula maapu naye nti lundi kibirako mu simu ya nabbi omukazi ono ndabimbi kiki mutima gwe guli gutya abantu bajogira nabo ngenda okukebera mu simu ya nabbi omukazi ngenda okulaba message ezasinga okuntabula ennyo nga yakwata emmotoka yange alizaayo kubanga emmotoka gye yasanga nga gye yavuga nga Ford alizaayo muntu wa ministry nga yakwata emmotoka yange ng'eriko number plate alizaayo n'agenda n'asisinkana omusajja muloogi ekyengera sajja ekyengera omusajja muloogi kyenava omugamba nti okwenda kusandi kugaana naye n'okwata emmotoka yange eriko number plate alizaayo n'ogivuga mpaka mu guest house mpaka muloogi osinkana omusajja omusamize yali ate kizuula luvannyuma aya basi yembeera bwe yasobola okuba ate ng'etambula nga bikyagenda mu maaso gwe nkutegeezako ye nabbi omukazi gwe bategeeza nti gwali musambwa kumbe kaali kabadika kuba ate nga bayisizaawo nnyimba obudde abo bannayuganda basobola okuba tebakwata babakwate ku maaso babakolemu akasente era nabbi omukazi embeera yasobola okuba ate nga agigumira mpola mpola akyatunyonyola embeera yonna wadde Pastor Siraje bagamba nti ye mufere ayaya baali batoloka mu Uganda ye nga atoloka ebyo byali tebingwatako okitegeera buli muntu alina right okulivinga life ye nga bwasazeewo okitegeera tosobola mukaka nti ne bwe naaligambye nti I know what is behind all this oli ayina eddembe lye okitegeera olina birekera mateeka ne gakwasaganya ensonga zaabwe nga bwe balabye naye omuntu oba olina eddembe lyokusalawo okugenda gy'oyagadde oba okitegeera so kati bw'ŋŋamba nti mwali mutoloka nga tutoloka ki nze nali nvuga mukwano gwange aya basi ndowooza owulidde bwe yennyolako ategeeza ye yali avuga mukwano gwe ebyobufere ye tabimanyiiko wadde wabula nga amaze emyaka nga 8 oyo yava ewaayiga kwe kuba ate nga yaddukira wa Siraje era mu mbeera eno yennyini ne muganda gwe bayita Bena Namusinga yali afumbiddwa ew'omukulu gwe bayita Yasinikani akwata bifaananyi oyo ali mu vidiyo ez'enjawulo akwatakwata kati yavaayo nabbi omukazi kwe kumusetinga ewa Siraje akadde kano Bena Namusinga afumba wa Siraje tukyagenda mu maaso nabbi omukazi mukwano gwange nnyo wembeera waabeera yasinga okuntegeera yadde neefuula nti nange neefuula nti oba ndi mumanyi nnyo oba ndi mugezi obaako omuntu asinga okutegeerera mu bintu ebisinga nze Bena ambeera nnyo ku lusegere olw'ensonga antegeera nnyo ate ammanyi nnyo ampabula nnyo ate muwuliriza nnyo so gyonna gyemba ntambula engendo zonna ezisinga obungi oyo ambeera ku God all the time aya basi ategeeza nti Bena Namusinga waabeera ne nabbi omukazi waabeera bategeezaako wiiki nga 2 eziyise nti yagala kuzzaawo revival band akadde kano okwisala ekawaala takkirizwa kuba ate ng'asala olw'embeera nti amole gasobodde okuba ate ng'alabikiramu bategeeza nti obufere bukyalimu nabbi omukazi bwe yali e South Africa eyo yagamba nti yakola kyaki ne teyali kyaki yali yafeesi nga tukyagenda mu maaso ku mbuzi y'omukyalo ono gwe bayita nabbi omukazi yategeeza nti emisango gyonna gye bakwata omukulu gwe bayita Siraje tagimanyiiko wadde naye nga wadde nayo poliisi esobodde okuba ate nga ebakunya okubajjako statement ne weebuuza ate atalina musango lwaki wali ofuluma emisango tetunnagitegeera olw'ensonga nange mubadde mundaba tubadde tusikaŋŋana miguwa poliisi tuli mu kulaba nga tubayambako beetaaga tetunnagitegeera naye bwe twafunye ku chance efuluma twagala kufuna lawyer
tulabe nga tutegeera ki ekiri ku misango egyo, misango ki, tulabe bwe tusobola okumuyamba okulaba nga tumutaasa agiveemu. Okusaakinga ewaka baasaakinga kuba kati omanyi nga omuntu olina mikwano gyo close friend baali balowooza oba balina be basobola okusanga ewaffe ebizibiti biki, bajja ne bakebera tebalina kye baasangawo era ne certificate njirina nga tebalina kye bajjeeyo. So kati statement zonna twazikola kyobola omutulaba tuli wabweru. Aya baase ye nabbi omukazi ali wabweru ne Bena Namisinga babasomola ne Pastor Siraje ye akyali munda Mondo kusaasira naye bamuta ye Mondo bakyamubuuza akana n'akataano. Bafera biliyoni 4 nga basuubiza batwala wa pulezidenti. Abajjukira obulungi emyaka egiyise waliwo akatambi akatambula era kalabibwa ku TV omukulu ono gwe bayita Pastor Igo Mugenzi nga nabbi omukazi alina gyakwatiddwa era kigamba nti yakwatibwa n'ono omukulu gwe bayita Siraje nti we yali akola obwenzi yali avanga ewayiga kwegendanga ewa Siraje yiga kwe kumukola bino bye yamukola. N'ebyo nabyo olwakuba nti omusango tetwagutwala mu maaso oba okitegeera nti ebyo byonna ffe ate tulwanye naye entalo nnyingi nnyo oba okitegeera. Nze mmanyi abaali emabega w'ekyo era nammwe mumanyi oba olaba. So kati zeeze entalo zenzize nnwana naye kyobola ti ffe tetwagala public mwe mutuuke ku conclusion temumanyi ffe entalo ze tulwana eno abalaba abatulwanyisa naye ate nze ndi musanyufu nnyo nti olwedde ebintu ebisinga okuba ebingi n'abantu abadde basinga okutwesimbamu Mukama agenda atulwanira entalo nga tuziyitamu tuziwangula. Aya baase ye nabbi omukazi oyo wasobodde okuba ate nga bategeeza bannayuganda bategeezezza nti Katonda yekka yayinza okuba ye mulamuzi asinga abagamba nti mufere mu abamanyi. Kale businka tugambe nti it is real bw'aba akikola kikwatirako obulumi obufunirawa oba kitegeera lwaki oba obunyirirwa kamulali gwotalidde akukayirira ki okugamba nti twabakwatira eno twabakwatira eno tulina bakolera kimaama ebibasanyusa biki bye mwagala tutambulirenga wammwe gye mwagala oba kitegeera. So kati tolina buyinza ku bulamu bwa muntu mulekerawo okulingiriza okuwunyiriza kati abannayuganda kye baasigaliza buli muntu muleka living life ye Katonda yagenda otujajinga ku ssaawa esembayo. Aya baase ye nabbi omukazi bw'asobodde okuba ate nga bategeeza bannayuganda